Yes, right, tugenda maaso atenete katubenga tandika ntandikwa film egenda maaso songa banafe abachotera film production back to sako cinema yabwe y'omulembe nnyo eno gitandise egenda maaso sagala bakunyumiza bunyumiriza Duncan Digital Studios entandikwa film egenda maaso atenete tukomeza mwana mulenzi ono Duncan Katala eno nayo twagala tubenga tugira banatenga lujo nagambe eminze nkwereza ekyani entandikwa film egenda maaso tosuwa Sam Kapulu ono tumulabe mu film nyingi ezenjawulo era ngulwaliro balina gye baleese bannaffe yino ng'emanyikiddwa nga Tata Kubuko twagala kumanya Tata Kubuko kiki Muhendo Angel ekyatandika tugenda maaso eno sagala bakunyumiriza natenga bulijjo ntandikwa film mutandika butandisi nagambye oli ku VJM official natenga bulijjo tosubwa Mwesije Alex ng'onakwereza nga Muzeyi Kalyama etandika butandisi sagala bakunyumiriza bunyumiriza entandikwa film egenda maaso eno twagala tukutuuseeko Nalwoga Roda ku screen atenga muzanyi mupya sinema ya mulembe nnyo tutandika butandisi Nalumansi erinnya ly'oliwulira omanya amanya gano baba bagatuma babaako gye bagajja Nalumansi oyo aba yaluma ensi ate abagirumya magego kakasani akutula nkutule twagala tubenga tumanye ku mulundi guno Tata Kubuko ye firimu egenda maaso era taata kiki ekyali ku buko tabu kye yavaawa kiki ekyaliwo yawandiikibwa Duncan Katala ekyali ntandikwa firimu egenda maaso bamutika ebinyebwa Katala ebinyebwa bizitowa bulala kono nenkumbi terimba enzitowa y'ebinyebwa kitegeeza nkumbi terimba nayo naakolerera essatu bamusedde yanguwa genda tambula yanguwa nsatu mpadde ntono lwakuba beega taba na choice negye ngenda sirabayo ekoona lyondiwe sentya musajja watu alinga atambulira maggwa alinga ali ku kibabi bannanga ekibabi nga laba entuumuuli ali ku ntuumu ya binyebwa firimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira kakatuddako kadduuka ke batundamu eddagala musajja mukulu yaweereddwayo 2 n'oli eyamuwadde 3 bw'abanga abadde asasulirawo okutwalayo ebinyeebwa aba awezezza 5 wano batundawo eddagala weeriri eryo yonna omulwadde ayagala okujjanjaba obuwe tolaba muntu kubanga munne amussa omululuuza oba ebbombo nga bajjanjaba omusujja gwe n'olowooza nti tamanyi gye batunda ddagala zzungu kubanga bannanga omulembe guno okusinziira ku mmere y'abantu gye balya n'obulamu bwe bawangaaliramu emiruluuza n'ebbombo tebikyabasobola mpozi kayayaana mu byogga buyimikisa naye mbu kuwonya muntu bulwadde ki kati ng'amugaani musawo njagala onfunire ku ddagala nina omulwadde kale tumuwadde eddagala tugezezzaako naye okukola kumulemeddemu tayogera nti bamuwa mululuuza na bombo tayogera nti bamuwa omululuuza naki ne bombo firimu egenda maaso akolola nnyo aleese eky'ettaano ne bamuwa eryokukolola batera okugabirako painkiller batera okugabirako painkiller naye leero painkiller nga tebamumuwadde firimu egenda maaso batera okugabirako painkiller tebamuwadde painkiller wano akasente waliyo balansi teba okujjako ebbanja kale weebale musawo webalire ddala munnange nga bamuwa strip 2 muzeeyo ekirwadde ekimuluma oba yakikukumbawa n'embaata zityo muliraana era embaata enkazi zino naye abaana babulaba wange kati eddagala bayengeramu ekiseesa ali wanaakulukuta endusu endwadde zirimu ebika naye luno olulwadde oluluma muzeeyi oba yalwala kalusu ayina waakuluma n'akutuusa n'otandika okwasamirira olengera kati omumwa gulinga mwala omumwa gulinga omwala bannange bulwadde
Ajabe jagalaka. Ajabe jagale menge. Emme. Buli wako tionka. Akunukiriza mululuza. Mululuza. Njala bawonge ekiyamba. Banango obulwadde bukuluma n'ovulula. Obulwadde buyinza okuluma n'otuuka n'okuvulula. Dagala aliyiye. Ayonoona eddagala. Muzeeyi ayonoona eddagala bwendabanga ayonoona eddagala. Ate yalifuna. Ono akomawo. Agenda okwetegereza. Muzeeyi. Taata abadde ki? Omumwagu. Taata. Ayiwandusu. Banange naye kimbe kino kikalusu kyekimuluma bulwadde yalwala bwante. Bulwadde yalwala bwante muzeeyi. Taata obadde ki? Eddagala ligenze mu kifugundi. Onzise. Eddagala linse. Kaluswa nnuma mwana kaluswa nzita. Kaluswa ndi bubi. Omumwa gulinga mukoka. Ayiwa buyiyi ate alinga mbaata. Omwami ono ekirwadde ekimuluma banange ebirwadde biruma abantu kiki yabba ki? Ndagala bayiriwe naawe sengawo. Yagenda kaniwani kensengawo baage tukole ku kino. Tulame bula. Gamba sengawo ajje naame bulami kuba. Ndagala bibiyawo. Atino taata. Ayagala kulama. Nsoke nkoleke mu nnyumba. Namugamba ekiriwo. Kimeyo ku mazzi. Kangende ku luzzi nzije. Namugaguma. Wadda amazzi matugenda ziwa kanso kugenda kuyingiza kati yeri wadde tuzeba sinaba enda kusoka nona anagula. Kati yamugamba atunde ku mbaata bafune ku ssente. Ayagala mujja bweru. Onzise nagamba tonjola nsitula onjolawo buyozi. Tonjola munango ejja kunji wa kabengo. Tonjola buyozi. Kwatanga omuntu. Empale tezikyamutuuka omuntu alinga olengera. Olumbe lukuluma ne lukuweta n'ofuuka omutego. Olumbe ne lukuluma n'okootakoota ng'omukadde ow'ekyenda. Anti owulira tonyola nnyo ojja kunkoloza akabengo. Onyiga onyize. Waliwo okutte olinga akutte ku mutima kungulu. Olumbe lukuluma ne lukumalako ennyama kati nga buli akwatako ekiri munda akiwulira. Oli akwata ku kiwowolo nakwata ku kabengo nakwata ku kabuuyi nga buli wakwata akwata direct. Takyali muntu. Kino kye bayita okulwala omuntu n'afuuka omugoggo. Omugoggo. Firimu egenda maaso. Kakati bwe tuveeyo tugenda okudda erudda owa Kitonzi jamu. Naye gwe naye naawe nkugambye okwewola kyali kyangu. Naye lwaki wewugira nanka onimbalimba nakuwa ssente? Naga wangamba nti piki ejja kugwera mu budde piki eriwa. Njagala ompe piki. Akadde nakakuwadde akamala kati njagala piki ya watompa piki yange ngenda gamba wakyama nera gagundi gwe makanika ano mubbi. Oli mubbi makanika gwe ojja kumpa piki yanze sibbi bwagenda obbe balala. Eba nenkwata mpola munengeza kugira bamuwa ssente oba sipeya gwatayina omanyi bamakanika ayina wafuukira mulyazaawo. Kati guno gwe gusembeyo okukulabula enjanja kujja na poliisi ate saagala kunnwanya kubanja kuba nkutulisa amatama. Togatulisa. Namugane naawe embeera gye mpitamu ogiraba. Neba makanika mbeera ki gy'oba oyitamu ng'omusajja aleeta piki yo gikanike. Nga ne sipeyo ogamba omuyina ne piki teriiwo gundi gwoba wabba piki ya munno. Piki gye watunda n'olyoka ofuna kapito. Kati ali wano tamanyi kyakkola. Okwebuzaabuza kulinga okwebuzaabuza kususse. Sente siziraba.
piki y'omusajja oba yagisinga. Omanyi omuntu oyinza okuwa piki ogikanika n'ogimala oli n'ataginona n'ogaaka ngisinge njira nfuna ku ssente nazzaayo. Ebintu by'abantu abalina ebirowoozo kanneewole ssente nja kufuna nga ne woogenda okujja tokakasaawo lwaki tewafuna luli n'olema ogenda okwewola. Wewe ogamba woogenda okujja ssente wootazijja kati. Kyova olaba omuntu eyeebula naye aba tasoose kulowooza kati ng'ajja ku mobile money. Gwe yeesesa manyi bagamba akanaali amenvugo kajja keesesa bw'osusa bwe kasusa kati nga ajja agula ebyokulya ayagalayo naisi ya mukene bamuweeyo ennyaanya n'akawunga kiro akawunga kiro sente zankya okusosoze nga kasitoma okimanyi nsasula oyogedde ebigambo nga kasitoma n'empapa nemmanya nti n'amabanja amakadde ojja gasasula tulira n'akaveera atandiso zitowa oba sikateekamu leka naawe akawungeezi ŋŋenda kuleeta kansooke ntwale ekabafumbe kawungeezi nti kawungeezi alidde amabanja waliwo woli amabanja nga mubutuufu gasusse woolina okukoma okusasula ng'olina kudduka buddusi mpaako abeewola balina ke babawa wabeereyo kanamba 3 akakabaako n'olukuta kabanga cyacu abeewola kubanga eyeewola toba na nsonga lwaki otwala akabbeeyi tonnatuukawo awo lwaki oli akawunga akatukula ennyo oli akalinga cyacu olubuto lumanye bwe mutuuse mwoyo wasobola okulwanirira musobola okukola ennyo bannange minzaani yale ekukuba nolowooza nti minzaani ekubba minzaani lwaki bagiteeka bbali era opimireyo gye tutalabira eno gyeja minzaani eri saidi eri minzaani ebapimira eri minzaani eno si waafu nazaayo amutere n'amulaga ejjinja omanya otya waalijje bayomba akakyena akakaveerako tekakyagira naye ng'akani eyo yali ayina engeri gyakakwata akaveera ne kazi ng'amugamba tosiba kubeera bagenda kajjamu tokasiba akawunga okasiba kaki ni kankuteere muno ozannya gwe n'okuzannya yadduka mu kyalo ali mu kibuga ayiye naye ewaabwe biri bubi nnyo ewaabwe biri bubi nnyo munange ng'amukwasa maali kati ennyaanya zo ziriwa yeewola byonna ssebo omwami ono okumanya mukambwe byonna yeewola bwewozi nti ajja kusasula dda n'edduuka nno nero lye batera okwewolaawula muwulira bategakulaga amaduuka kasita olaba amaduuka ge batera okwewolaawulako ennyo gaba tegakula firimu egenda maaso njagala weetegereze munange musajja mukulu ng'akwata ekkubo ulira ebyembi bisekerwa baddaye ebyembi bisekerwa ng'amugamba ebintu byatabuse nnyanya 3 oddaawo ennyaanya luli ennyaanya zabanga za 10 oba mulengo gwa 10 oba emu yey'ekikumi annange kawunga liirawo nga temuli katungulu n'omwavu seba aba ayagala okulyako obulungi kuba naye aba muntu ng'akwata kkubo ng'ayitawo asooka atwalira abeeko emmere
naye ng'ekyamazima kiri nti yali makanika ate nga makanika ono mubbi okulaba amangu makanika alabika muyaaye tugenda maaso kaakati munaffe wuno akwate kuba yakiridde ku luzzi alabika okuba nga aleeta ku mazzi ye mwana mulenzi ono Kataala Dankani bannange obulamu wuliwo otuuka ne bukaluba ng'abantu amazzi ge bagenza okusena ng'amazzi ge balina banywa wamu n'ente ng'abantu amazzi banywa n'ente firimu egenda maaso amazzi nga banywa n'ente kwegamba kyovulaba bamugamba wagenze Kadiba kuba luno si luzzi Kadiba ago nno mwayengera omulwadde oli n'amuyengeramu ebbombo era wano tebagula ngoye enjeru mpozi ng'amazzi onooganona ku dduuka mineral water but wangaalira wamu bwe batyo obulamu kwegamba bannange ensi bw'obanga olinako wootuuse munange weesunangako ebintu by'ensi si byangu katuba tulio nga Muzeeyi Kalyama Muzeeyi Kalyama ono jukira li yasimba kalitunsi payini aba ali awo nga ono abadde anoonye mazzi kati yamulengera abadde azze mulamusaako kubanga omwami oli mulirwana waabwe ku kyalo kyekimu ayagala kumanya Muzeeyi mbeera kyeriwo yamugulidde ku mpeke yabo mu kibuga obawuliza buzibu kubanga nga tukyali bato olira obugonvu bumutabukidde Muzeeyi olumbe lwamukwata dda amaanyi takyalina buli lunaku oluyita amaanyi gongera muggwa abadde anonye ku mazzi kakati okimanyi nti omwami ono atandise okulayikani akima amazzi agatwale ku kyalo babe nga bamuwa ku ssente gundi kasita otandika nga obupakasi bwe butyo kwegamba ng'omanya wayise ku zero n'okkirira magombe from zero to hell bali be yakubira tewali n'omu yali amuddidde bannanga omutuuze ku kyalo alina waatuukira n'abanga buvunaanyizibwa bw'abatuuze weetegereze ng'amuga mwana wange naye okubonaabonanga kungi ng'amuga situlina kyakkola byonna tubikwasa Mukama Katonda n'agamba naye munange teri kireeta mirembe ng'omuzadde we yandibadde assuuka naye okudda engulu oba okusuuka kikyali wala n'amugamba waayi mbadde nambula kibira naye kankukwatireko mpola mpola tube nga tugenda nga bayitawo Muzeeyi Kalyama mutuuze mulungi ayambako omwana ono era ayagala nnyo okumanya mukulu munne ali mu mbeera ki naye embeera gye twogereramu erabika tewoomesa nnakabululu embeera gye tulimu si nnungi wadde amazzi gye bagajja si kumpi amazzi bagajja mu kidiba emmanga wano ne wasinga obbawo obuzibu waba wakubuuka bubuusi kyokka baagamutumye butumi akolera ssente sigaawaka waliwo eyamutumye oluvannyuma naye agenda aleeta agage wano weetaagawo oba miggo baweetaagawo ki kati mbu beetaagawo oba okuyitawo n'ekidomola bonna ebizibu ebiri mu byalo eyo bannange mwe abali mu kibuga temubimanya kakati omuntu